jangu sente zange mwana gwe sente zange mere senyama ndidde dodo kululo mama ndidde dodo tedede yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiisewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Katesigwa kakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Yes, alright, tugenda maaso ate nate tutandika butandisi endetandikidde ombulambalamba saala bakunyumiza obunyumiriza ate nate nagambye bannaffe abakyotera film productions bakutuusizzaako tutandika butandisi so nga Duncan Digital Studios ekyali ku Nyanjula egenda maaso bakutuusizzaako nate era tulina kuleka ndyosubwa nagambye it's all about Emmy's production straight up VJ Emmy official mwena abajekumirako tubaagala nnyo tubatumiddeko yonna gye musinzira okubanga mulaba tutandika butandisi bagamba Nasuna Oliver ngakwerezanga maama so nga Muzeyi Kalyama onunu akwerezanga jjajja ate nga Namujuzi Rehema welfare ekyali ntandikwa tutandika butandisi so nga Duncan Kataala kennyini ye director wayo ate nga ye producer ekyatandika NALUJJA gyotandise egenda maaso ate nate toyina kusuubwa ntandikwa yakifaananye yewulirako tekumpumi omanye olubuto mundu oyinza okukwata either ku ntumbwe oba empumi jangu sente zange mwana gwe sente zange mere senyama ndidde dodo kululo mama ndidde dodo tedede olubuto saagala nakubuuza lwani ankukuba obalu kuyita matu kiba ye mwana yagenda okusoma n'agenda okufuna emirimu mu bamabaala mbu abenga omanyi abantu beefula abayiye ennyo kumbe nga boonoona mbu simanyi yagenda kusoma kati sibamwa school fees bamusi jjajja ye yamugamba tokubuuli ali lubuto nali amabunda ali mabunda omwana ali mabunda woowe yayo omwana ali mabunda omwana sente azoonoonye school fees luwe tugenda maaso njagala weetegereze maama yagweri ne yeeziribanga embeera emutabuseeko kaakati waayita emyaka 2 mirambirira okuva ku olwo omuwala baamusibirako olubuto omanyi bagamba azadde ekibi akiwongerera omanyi kati olubuto okubandi lwafuuka bulwadde olaba omukazi olubuto lukula bwe luti ne lumalako emirembe naye nga luli nnomo naye we lukula ne luwera emyaka 2 bane nga toluzaala okimanyi oba olinga ayina munna mu ngodi baamukuba kibokoze baamukuba ne bamala ne bamukkiriza nadde ewaka naye ebintu si birungi okusinziira nga bwe tulaba embeera eringa egenda eyonooneka manyi enkuto zo zikulu wowe maama nedda gwe tolina kyoyogera va wano uyi maama embuto zifuuse embuto toddamu naye lwaki toyogera gye wayenda
da mbuto okumanya ono maama akuba n'obusungu bumuluma myaka 2 akyakigunda akyana gwe musajja kigwe wafuna olubuto oyo olubuto ne lukutu okulu mu sulo nkabirira osibo nkabirira maama ekisa kyamugwamu ekyo kiyigiriza ky'abaana b'obuwala olubuto lufune ng'okimanyi nti oli ku lulwo abazadde ne mubatunuza ng'ebyokoola n'akuteekamu sente ze n'otandika kuzoonoona bw'otyo kati maama yamuga ngenda kukuba bukubi gwe onsiruwalirako twala eri yakanda kuwoza maama nsonyiwa munne maama mboneredde maama munange mboneredde nkwegayiridde nga wa yakanda kuwoza maama mboneredde maama nga amugamba ebyo byoliko osaaga tugenda maaso ekibuuzo kiri nti biggwerawa katulabe kale nno omaama obusungu bwe yalaga omwana ono omwana bwamulaga nti kakati watuuse embeera emutabuseeko musajja yamusuula era omusajja yamwegaana n'olubuto lukyali luto kakati mu kaseera kano waliwo omusajja mukulu agenda mu maaso muzeeyi Kalyama ali mu kulabika nga anoga ddagala muzeeyi Kalyama ali mu kunoga ddagala musawo muganda era nga kirabika n'omulimu guno agulwiriddemu ddala weetegereze ali mu kunoga ddagala yeebuuza bano ekyo bakolera n'obusawo buno ssebo bubeera bwa mwoyo weekanga nga gwe oyina jjajjawo ku mutwe akulaga eddagala noga wali nogali mugatiremu ekyo ekiyombyayomba omugatiremu n'omuligiti naye obulwadde wano wetwatandikira sinema mwana muwala ng'akutte kubo ng'ayolekera naye tunatuuka yaddingapa guma tunatero wowe ebyembi bisikirwa kubanga awerekera ne gubawerekera bonna bali miranga awerekera ne gubawerekera bonna bali miranga njagala olabe ludda wa gye biggwera ne firimu yaffe eno njagala weetegereze ono atandise n'okuwulira kamunguluzi okumanya ebintu si byangu kamunguluzi atandise omukuba okumanya ebintu si byangu kati baatuuka ewa jjajja muzeeyi Kalyama n'amugamba jjajja waliwo ebizibu ebiriwo n'amugamba nti ono munnange twagala otube nga otuyamba ekizibu ekitawaanya omuntu ono si kya bulijjo kizibu kyafuuka oguzibu weetegereze kaakati jjajja yabakebera bulungi era bw'amala obbakebera litya ng'amugaa jjajja ekyamazima simanyi wentandikira wulira mukazi wattu neekubyogera lubuto lwalina kimubeereddeko emyaka 2 bannanga abasajja ensi erimu ebizibu naye abakazi basanga agazibu nga newekiwamu omusajja eddakiika 2 balika kwa bana kizitowa jjajja kati olira aliwa jjajja nange omusajja yange kati jjajja agenda okubuuza omusajja yamufunyisa olubuto nga munamanyi gyali 5 sajja ebintu bye jjajja omusajja taddangamu muwuliza sajja yamwegaana simu takwata omusajja ne wamukubira essimu takwata awa eddoboozi lyange bw'aba akutte n'awulira nti nze njogera ng'agiwa omuntu omulala oluusi bw'aba nga mukubidde ndowooza ali kumpi n'embuzi owulira mbuzi yeekekema n'ogaaba nnange essimu agiwadde embuzi leero kwegamba mbula simanyi na kumanya jjajja
naye ekizibu kikusimba n'owuliranga mazima tokaaba ngenda ng'amugamba ekikuzibuwalidde ngenda kikolerako otya ku musajja omukulu ng'amugamba naye munnange kino kirina okuleka nkikuwa ekyokuyiga ku myaka gy'oyina gy'ali mito nnyo nnyo tewandibadde ng'ogenda mu maaso olaba ali lubuto naye ng'akyalabika ng'omwana omuto bannanga abaana abato bano batabuse nnyo mu bintu bya gundi ebyo ate tebalumba myaka gyabwe balumba ziri enkaŋŋa abasajja emmekete owulidde osanga omwana ng'alina okuba ku ssomero naye nga ssebo nga bamuyita Naalongo ku kyalo n'ogamba kiki kino ne jjajja kyamunyiiza nnyo newonootunulanga enkerebwe kale no munange sigadde byammwe tugenda maaso njagala olabe kwata olune ku ddagala lye kati ng'asooka amuwa ssebe eddagala limaleewo ng'amugamba eddagala limaleewo otya kirunga tewatya ng'amuwa eddagala okutya alinga alitya naye ate bwe yali agenda maaso yayanguwa nga tatya kuwalampa kitanda kati amaziga gaafuna geego ndera ku muganga kati ng'amugamba omanyi n'akusibako omukazi eya baawe yakufunyisa olubuto mukazi we yakugendera mu ssabo yakugendera ew'omulogo olubuto ne balukusibirako toli luzaala era ne bamusibirako olubuto ekiraga nti wali bagezaako oluzaala afe nalwo bannange naye omanyi omuntu okusibirako ekizibu obulamu bwonna naate n'ensimbi toyina yagenda omutunuulira akasente katayina emirimu egimu nagyo bajjajja jjukira baliwo okuyamba kati anoonya wamuyambira omuntu ono ku bizibu byalina ebyenkanaawo kitegedde naye n'asuubiza nti alina okuba ng'amuyamba tayinza muvaamu toyina nawe olaga nebeera mugumu bw'omala kunaba mwetaamu onaabanga ku lweza jjajja nga tamufunira lweza jjajja yamufunira olweza alina okuba nga anaabako embeera esooka eterere balina okusooka bamunaaza olweza omanyi ssebo ne bino nebyokgenda mu basawo naye obanga okimanyi nti obanga ali mu famasi obanga ali mu kiriniki anti bwe baba kujjanja bakuwa ku mpeke eza painkiller ne bakuba ezigoba ekirwadde ne bakuba n'ezikifulumya omanyi waliwo ezigoba ekirwadde n'ezikifulumya kati ate wabeerawo eziwonya obulumi kubanga ekirwadde munange kukiwonya baba basikambula kisikambule kati kiyinza okugenda n'ebinywa kati baba balina okuwa ku mpeke ate ezita obulumi kati neeno bakuwa doozi sebo ndoozi obusawo buno buli mu doozi ezi n'obusawo Buganda bakuwa eddagala kwegamba obwandibadde nga pakiti ez'amakerenda wano bakuwa eddagala lino nga liri mu ndagala ne bakuzingira kati yavaayo ayinamu ku ssuubi sawo ng'amulagirira ekyokukola kikyateekeddwa okukola okulabika bino byonna nga bitereera munnange mukazi wattu ng'akwata ekkuba okweyongerayo egenda maaso njagala weetegereze efirimu egenda maaso njagala olabe bannaffe nga beeyongerayo ku ddagala jjajja lye yali abawadde era nga balina okgenda maaso n'okukola nga bwe balina okuba nga bwe bagambiddwa kale nno bw'atuuka eka yajja bulungi ebbaafu ye jjukira n'ewaka wennyini talinaawo mirembe kubanga talina kyakola ne basiima kale yagezaako okulabika nga akakkana n'amanya nti akoze ensobi omanyi mu bulamu abantu bakola ensobi naye omuntu singa atuuka mu mbeera ey'okwenenya ensobi eyo obutaligiddira aba asaana n'asonyiibwa naye mukazi wattu ono
abeera mweraliikirivu nnyo. Okweraliikirira kwalina singa kwali ku lubuto olulinomo singa lwavaamu dda ne luno engeri gye baalusiba empingu ne balusaako n'ebijinji ne bw'omukuba terugenda. Bwe luba ng'olugenda lugenda naye. Kati ovanga okubanga waali ye kennyini yeevuma maama we. Kati maama yuno agenda okudda oba guno gumbuto zaako no guliwa nadda ebijanjalo bwe bwera tebinnajja. Ofumba mayinja ofumba ki? Ebijanjalo by'ofumba oli mu kufumba mputu nti tejja omanyi kumbe gwana gwe nze nakufunyisa olubuto emu ku bbiri nze nalukufunyisa. Lwaki toyina magezi? Lwaki toyina magezi? Lwaki omanyira ebijanjalo nabikulekedde mu makya ozanyisa bizanyisa nze nalukufunyisa. Akuba lubuto akuba mputu. Waliwo ekizibu ekibaawo ne wejjusa. Lwaki oŋaŋala okaaba olwo nkukubye nnyo? Maama we si mwana wa muganda we oba ki? Lwaki olina obunafu? Ani waleetako obunafu? Oleeta obunafu wano? Oleeta obunafu wano? Weesiriwaza ani gw'oleetako obunafu? Mumanyira wano. Bwe nakusindika okugenda kusoma nakusindika kuno na mbuto. Sente ze yateekayo ze zikubye ono. Baana mwe temudda muzanyira mu sente z'abazadde bammwe. Osiriwala wano. Nakutuma kusoma nakutuma kuleeta mbuto. Kikwatako kyekaabya nnyini. Olwo nkukubye nnyo. Kuleetera embazzi mpozi. Ate maama yakulanga wa militale. Owulidde omugenda ku mpola yenna atambulanga arapigi. Ozajja n'okuzajja vale ku nsi gwe giraba edduka. Kaakati egenda maaso. Ogenda okwetegereza ono ate olubuto lumuzzeemu. Olubuto b'eddagala yalikola bulungi. Jajja kikyate olubuto lutabuse kikimuka mulinde lutabuse. Waliwo omulwadde ajja n'ekirwadde ng'oli mujajja mando n'oyagala osengula essabo nga n'obulwadde mubaamu olwo olukonvuba ne bano abasawo bano abaganda bagaba lifaalo nagaffe tulemereddwa. Bino byakuntawanya kati. Kwata. Kuntawanya. Kwata sente. Ulira. Kuduka leto obugoyi yanguwa. Kati jajja kye yakola nga amutuma obugoyi. Naye omanyi jajja okubanga ono mu bajjajja tasangika. Jajja yennyini yamutuma ku dduuka leeta obugoyi. Eddagala lye yanaabe ekirabika lyamusumuludde kati yafunye ebisa. Sibomuka. Ngambe sibomuka. Obadde. Oyino sibomuka no pika. Naye oyino pika nga weegendereza. Kubanga mu kifo ky'okuzaala. Yamugamba agusibe oyino osibe ennyindo wenna n'amatu n'ogazibikira amaanyi. Omwana azadde kiki kino? Tebazadde makembula. Situka. Kwata ku muganda wo. Akaana bagenda okasikayo. Jajja. Tegedde naye mugumu. Ng'omwana bamumuwa. Nze bubi. Iyo jajja. N'embeera bagumu. Iyo jajja. Ogenda okwetegereza ate omwana olwamusikayo omwana. Jajja nga tamugamba mugume ebintu bizze bulala. Wali awo. Ebintu bizze bulala mugume bugumi. Ebintu bizze tuuke bulungi. Bambi. Munange. Abagenze nga bakabeera badda bakaaba. Omwana bamuzadde naye ate mu kumuzaala. Omwana bamuzadde naye ne mu kumuzaala ndaba miranga.
tetujja suuka kaawo. Eno yo bwetu erabise abadde Duncan Kataala twetulaba Nalujja. Mwenna abawagira ebina Uganda ku VGM official tubaagala nnyo akuume.